Eddwaliro lino liri ku luguudo oluva e Busiya okugenda e Iganga okutuukira ddala e Jinja ne Kampala. Kino kiriwo enkizo ey'amaanyi okubeera nga lijjanjaba abantu bangi ddala. Sinakindi singa wabaawo akabenje ku luguudo luno, wano weewali essuubi ly'obulamu bw'abantu abo. Wabula tutuuseeko mu kifo kino ng'embeera yaayo wamma ekuba enkikwe. Ekisooka okumala enviiri ku mutwe y'embeera abalwadde gye balimu wano. Anakugambye emitwalo 3. Anakugambye emitwalo 3. Omusawo akola muno. Muyinza okuba omutono naye balina kumuwa bwereere. Ekyo ningi omusawo ali wano alizeeko wano. Ebitanda ebiri mu ddwaliro lino tebimala ng'abalwadde bangi ddala beebaka ku seminti nga n'abandi emifaliso tebalina. Eddagala ly'omu ddwaliro lyafuukira ddala lyakkekwa ng'abalwadde babaguumaazisa ku mpeke za Panado okukkakkanya ku bulumi. Abalwadde be twogeddeko nabo bagamba nti embeera eri mu ddwaliro lino eyoza lumonde mu ttaka nga kikuggwako bw'oba ogenza okufuna obujjanjabi eno. Bakozeeko kiki bagamba Bugiri Hospital eddwaliro eririna okukola ku balwadde ababeera balemeddwa mu bulwaliro obutono okwetooloola disitulikiti yonna. RDC w'ekitundu kino Kikomeko Margaret oluvannyuma lw'okuwubako olubu lw'ebigere ku ddwaliro lino asanze embeera eriyo esusseewo omulamuzi. Abadde mu intensive care kibuzibu obubaddewoko ng'omusayi teguliiwo. Omusayi gubadde tenuliwo tebaana bakubateekako. Omulwadde omu yatuuse jjo gye njogeddeko naye n'angamba nti omusayi gwabadde teguliiwo era n'engenda mu laabu ne mbuuza the personal in charge of omusayi n'angamba nti omusayi gwabadde teguliiwo naye bangamba bafuna okuva mu madwaliro agali okumpimpi. Obuzibu obuliwo buli nti budgetary constraints bweri abano abanona omusayi banonayo emirundi ng'ebiri enakasero okulaba nti baguleeta. Bulijjo nga bwe mbagamba abatuwuliriza nti Bugiri eri referral hospital abalala ba referring abalwadde wano. Bugiri eri ku luguudo olunene oluva e Nairobi ne lutuuke n'abafuna accident bonna bajja wano. Abamu ku balwadde batutegeezezza nti kano kabadde kagenderere ku ddwaliro lino okusabibwanga ssente z'omusaayi era nga kikuggwako bw'ogenda ng'omuntu waataawa. Mama Radisi akubadde ano okujja okunona omusaayi aleeta ate ku baana abaana abasatu era omusaayi gwaida era gukaali bagira kunona buti esente de babaye batwire ku mulwaire bajamwikiza obabe kuba guvire ensonga y'esente nisade nti bakaali tegera n'atwanye sente omusaayi gusoboire okuyida aye okuva ku ssaawa w'ekumi okuva ku ssaawa w'ekumi n'ebiri balaye batwalire esente paka ssaawa eno omusaayi tugwidde ssaawa eno omusaayi gwakakola ki okuyida. Abalwadde bagasseeko nti lubeerera wano abasawo ababeerawo tebamala so nga ate mu ddwaliro lino abalwadde bangi ddala. Oluvannyuma RDC yayingidde mu nsonga zino era n'ategeeza nga buli kimu bwe kigenda okukolebwako wabula ng'ekyennaku tukitegeddeko nti omu ku baana ababadde beetaaga omusaayi yasizza omukka gw'ogw'enkomerero ng'omusaayi tegunnatuusibwa mu ddwaliro. Era bagenza okunona omusaayi wenjogerera bano bataddeko omusaayi ekikulu kibadde nti nga njagala ku saving lives okulaba nga abaana bateekeddwako omusaayi obulamu nga tukoze eki tubulina and then investigation zino z'okuyingiramu abo bagutunda ki of course I'm going to do it and I've already started on it. John Francis Okecho nga essenkulu wa Friends of Christ Revival Ministries Uganda yennyamidde olw'embeera y'eddwaliro lino n'ategeeza nti ekyamangu kyetaaga okukolebwawo. Ono agasseeko ng'okunoonyereza bwe kwetaaga okukolebwa okulaba ng'omuntu wa wansi talyamaanyizibwa. Ebintu bino tugemye n'amaani era tuli kujja bigemye abakulembeze aba disitulikiti eno omuli Mama RDC abitairemu engaito yatandikirawo olutalo olw'okulwanisa ebintu nga bino okubona nti abantu baife bafuna services edisaine bafune era ife tujja kujja mu maiso okubona nti tulwanirira ensonga eno. Mu ngeri y'emu Kadama Edisa ng'ono abeera mu kirongole agamba nti omwana we ow'emyaka 6 yagwibwako ekirwadde kye batamanyi gye kyava
nga bwe baddukira e Mulago nayo tebaafunayo kuyambibwa. Yalira enaku isatu ye ng'alira bwire bwe yalira obwire buti olunaku yakumukulira yamala yeesika yeedaanula ati yeegolola yakakanala twatwala e Mulago bacekinga buli kimu nga tuba mulwaire paka bwe baatwala ku sikaani niko bayaganula ati yafuna stroke bayidandaba e Mulago baatuuka nga tulemereddwa obwidandabi n'okwira eno batandikira bano boona bali kudako bayidandaba era saawa naberenga omugema ko asobola okwegeta mu nkwati badokitazi bagano bakoba kufuna akagaali akabalema aye kukaali kafuna kuva omwezi guno gutandika bali tukuba akagaali tubeewo okukunika afaani kuba aida yatuuyana ino saawa ino naaba mu kutuuyana. Eddwaliro eddala eddeneka eriri okumpi lye lyayiganga hospital. Wano abalwadde bakubira abakulu mu disitulikiti wamu ne mu ggwanga enduulu okuvaayo okuyamba ku mbeera y'ekifo kino nabo basobole okufuna empeereza ennungi. Andrew Kagwa, WBS TV, Bugiri District.